omusajja nga yakakuteekayo bw'ati omukira abaasibye mukayiteko kale munansonyi omugamba muzabalungi abeekuumira ku Ssenga face kansibire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Ebiseera ebisinga bwe kituuka ku kyakwegatta kisukka ku ky'okubeera nti just bwegase na muntu. Nze ndowooza nti just ebyokuteeka omubiri gwange oba ebyokugabana omubiri gwange n'omuntu kisukkawo. There is what we call emotional connection. Buli musajja alina akaseera w'atuuka nga singa oba osobola okutaapinga mu bwongo bwe oba singa oba osobola okubaako ebigambo by'omugamba n'aleetinga down gaadi ye, mukwano gwange omulungi omusajja otasobola kubeera ng'akwerabira. Ebintu ebisinga okuwoomera abasajja mu kwegatta bisukka ku bino ebyokuba nti mmanyi okunyoola ekiwato. Buli muntu asobola okugezaako okukikola kubanga it is just performance. Abantu abasinga mugenda ne mu kikolo ky'omukwano ne mutuuka n'okusikina nga byemusikina okimanyi bulungi byosikina tebiriyo, you were just performing. Nga just otaddewo buteesa ekyo oli kukoppereza kyewalabye kyewawulidde oba kyonna kyekiri. Kati njagala obeera ekintu ekiri real. Omusajja bw'omwewa oba bw'oggula amagulu go n'omukkiriza ogayingiramu tekiri ku just kuggula amagulu go, wabula muleke alabe vulnerability yo. Omusajja muleke alabe nti nno like ngabe ntya omusajja aconnectinge naawe through eye contact. Omusajja aconnectinge naawe aconnectinge n'omwoyo gwo. Mutunuulize amaaso. Gano amaaso mugalaba googera. Googera ate tegalimba. Osobola ofekinga smile yo. Osobola okufekinga ebisigadde. Naye ntunula si kyekintu ekyangu ekyokufekinga naddala mu nsonga z'okwegatta. Kuba you can't keep it up. Woba ogambe nti no nti kale kaneefuule nti kale nkikoze. Tekigenda kubeerera kyangu. So bw'oba oyagala omwagalwa wo abeere ng'anyumirwa, abeere ng'akwagala, abeere ng'akuloboozaako, liya wange omulungi nja kusaba. Giramukko. Kwatamukko. Zoola ku maaso. N'omusajja agatunuulira agambe wemoole. Muleke akkirize like mugambe ebigambo bineeno. Mugambe omukwano. Buli bw'onnyingira bw'oti mpulira emirembe mu mutima gwange. Bannange ate buli bw'ogujjayo ne mpulira nga nze nfunye okutya. Kubanga mba mpulira gubeereyo. Mpulira nga saagala yadde ogusikeyo inchi emu bw'eti. Buli bwe gumbeeramu ntandise okwogera ebizito kale. Era bye twogera mu kisenga ate twogerayo ki. Ekirala kozesa eddoboozi lyo. Ebigambo bye nva okugamba obiwulidde. Tobyogera nga we mbyogedde. Slow. Omukwano. Slowly. Like mpola mpola. Togamba omukwano. Omukwano. Ate jjukira ekisooka babeera bakujigija kati omubiri gwe guba gwenyenya tosobola kwogera bigambo bino ne bivaayo nga bwe biri obanga asikina. That slow pace n'eddoboozi ng'olikakkanyiza bulungi nnyo kigenda kukuleetera oba kigenda kuleetera omwagalwawo okuwulira nga mu butuufu awulira ng'olinga omuntu gw'osumuludde pata. Obwagazi bw'agenda okufuna bugenda kubeera unimaginable. Temulaba nti mugamba nti abasajja sengazi omwami wange ankuba kamu n'agwa sengazi omwami wange. Abo abasajja mubalaba. Oluusi bagwa because of you guys. Njagala mukkirize mugaane. Omwami we asobola okugwa akantu nga gwe amusudde. Nga gwe amusudde. Nga togira. Tomuwa maanyi. Musajja watobedda yeefulukuta yedde nadde eri naye nga gwe tomuwa maanyi gwe ng'omuntu. Kigenda balamu amaanyi. Kijja mumalamu amaanyi agwe. Ekirala kyolina okubeera ng'otegeera kwe kugezaako okubeera ng'otambulira ku rhythm y'omusajja. Omusajja ali ku bugudu gw'oli mu mawoggola. Omusajja ali mu mawoggola gw'oli ku bakisimba. Ntegeeza ki? Bw'akugira bw'akuzina bw'wenyoola ebitaliyo waliwo we twetaagira okwenyoola. Omusajja bw'akuweeweeta n'omuweeweeta kitegeeza we in sync. Like tuli ku kintu kye kimu. Nkitegeera nti ndi bondinga naawe.
naye bwe nkuweeweeta n'otampeeweeta simanyi oba onyumirwa oba tonyumirwa. Sembeza akamwa koddeko kumpi n'okutyo kwe. Omugambe weebale kubeera ng'omanyi by'okola. Bannange weebale kubeera ng'oli muzinyi mulungi. Mulaba abasajja. Nze kambabuulira abasajja basitorogolinga n'okusinga ffe. Gwe tolaba nti just bakuyingira ng'oli mukalu n'otandika okuwulira bubi n'otandika okusitorogolinga n'otandika okudda eno okudda eri. Ate ku basajja guyitirira. Kubanga they always want to prove that they know. Ayagala okukakasa nti abitegeera. Omusajja apafominga n'ayitawo ne wayina okukoma kubanga ayagala atya okubeera ng'amala mangu, tamanyi oba oli kunyumirwa, tamanyi oba kagonderera, naye assurance eno gy'omuwa emuleeta okukakkana. N'abeera nga tagenda kupafominga bupafominzi wabula ng'agenda kuzina. Tagenda kubeera nga akuzina buzinyi wabula agenda kukola mukwano gy'oli. Kubanga agenda kulaba nti you are praising him. Kitegeeza byonna byakola obyagala, obifiiringa, bikunyumira. Bino abasajja baagala mutenderezeeko, musiimeko, mumwaneko, akakkane. Akakasente ekintu kyaliko oba ekintu kye muliko mwembi kikola amakulu. It's not just something, you know? Si just. Naye ekintu kyonna ky'oyagala okubeera ng'ocommunicatinga gyali, it is making sense to you. Omwami ono ajja kubuulira nga akkakkana, ajja kuwulira bulungi nga bye nkomezza. Amaki bayita okuwulira obulungi. Alyoka amanye nti ono omukyala antegeera. Abasajja bagamba nti mukyala wange yantegeera, tekitegeeza nti omutegeera butegeezi muki. Omanyi okumuzzaamu amaanyi nga muli mu kazannyo. Abadde anaatera okugwa pupu n'obaako obugambo 2-3 bw'oyogera mu kutuukwawo. Mpola mpola ng'omuwaana ng'omugamba nkuwulira. Bannange wakula omukira ddade. N'agamba abadde yeeraliikirira ng'alowooza oba awoomerwa oba tawoomerwa oba bimunyumira oba tebimunyumira ng'alina ebirowoozo bimulinga 8. Aba bw'omulaga nti ate munnange byonna abitegeera. Aba bw'omulaga nti byonna byakola by'oyagalira ddala. Agenda kubeera ng'awulira essanyu. Agenda kubeera ng'alaba nti omuntu gw'ayina y'oyo omutuufu gw'ayina okubeera naye. Togenda kuddamu kumulaba ng'azungira ewa mukazi omulala nti ate agenze kimayooki. Nga gw'ayina waka mu assurance ng'ate akimu omulala. Mukuuma amaka gammwe. Abasajja mubagamba obugambo obulungi. Temulinda kubeera nga, you know, nga baba batwalako olwo n'otandika okunoonya ati kati senga nkomezzaawo ntya mukyala wange, kozesa eddoboozi lyo mu kitanda. Bw'oyogera tolina ky'oba. Use your voice. Let him hear you. Let him feel you. Nze nasigala nga nze Senga Faith 2560. Mwerabira subscribing, liking no commenting. Omukama abanjagalire abankuumire temujjanga ku bantu bange. Yeah.